Jessica Mutesi kati omugenzi ab'enganda ze bategeezezza ng'omuntu waabwe bwe bakoma okumulabako mu mwezi gw'okuna omwaka guno. Jennifer Mutesi muganda w'omugenzi alumiriza omusajja amanyiddwa nga Dani ng'ono yali akola ku faamu ya Amina Mutesi okusendasenda muganda waabwe okuva mu kyalo okujja okukola nga n'ensimbi ezaamuleeta muwala we ye yazimusindikira. Omwami Dani yamukubira isimu yamukoba ati emirimu giri eno. Dani tumwidiriina lindi ati emirimu giri eno ng'amukubira amasimu akuba ku isimu eri omwana kyova amusindikira ssente 5,000 yakoba ati ida tujje tukole ebukaye. Nti oluvannyuma lw'ebbanga nga muwala we tawuliza ku maama we yakuba essimu ewakamutumya wabula ng'amubuzaabuza. Bw'apakira mami we yatuuka ekiseera atandika omukire wishi we yamukubira yakoba ati mami nga kiri muwulira yamukoba ati nze ndi kulima wala ati tuli walala na mami wo akoba ati oli walala na mami wange ekyavaamu yatulako amasimu ekyaddirira kubakanda ssente okufuna omuntu waabwe. Ekyavaamu kafuna amasimu agandi kakuba kakoba ati musindika kuno emiliyoni 2 nti anga bakobera mu mwenda maama weimwe ate yamujja ku poliisi bidalema ali yakoba ati omwana yatabuka yatandika okunkubira isimu namukoba ati ekyokera ku poliisi ndi kwida bwenkera ku poliisi twatandika otulakinga. Bano oluvannyuma lw'okunoonyereza kwabwe kwabatuusa mu maka ga Mutesi alumirizibwa nga bwe baamubuuza yaddamu kubazannyisa jangu onkwekule. Mukoba ndi kwenda omukyala ye beeta Mutesi yatuuka ku wano yakati omukyala Mutesi yatuuka wano bali bafumbo n'omwami Dani era basulanga mu luumu eyo oli yakati bali bafumbo me bali bwatya Mutesi ne yasooka ovaawo Medeni Dani afeewo. Kati olunaku olwaleero abawanvu n'abampi okuva mu bitongole by'ebyokwerinda beegasse ne bagenda ku kyalo Mbukiro mu divisioni y'Ennyenga mu disitulikiti y'e Buyikwe okuziikula omulambo gw'omukyala Jessica Mutesi. Bano babadde bakulembeddwamu ababiri abalumizibwa mu musango guno okuli Amina Mutesi ne Rashid Gadale yali omukozi we ne babatwala wa we baziika omugenzi. Eno basanze abatuuze bagumbye okwerolera ku kibadde kigenda mu maaso. Bwe ziti enteekateeka z'okuziikula zitandise mu nkuba etandise okufudemba. Omulambo guzuuliddwa era ebisigalira byono ne bijjibwayo wakati mu bantu okusaakaanya. Ab'enganda oluvannyuma lw'okulaba ku mulambo gw'omuntu waabwe wakati mu kukulukusa amaziga basabye amateeka galamule bakali butemu bano. Ateke mu bigere bye tuli mu ssaawa zino alina n'omwana omulala omutabufu waabwo ng'amulesa atya bannaye twagala bwenkanya omukazi ye taata ye maama batugambye tuwulira olugambo mubaagala kumugjayo aviire ng'ebweru ng'awoza naye tusaba buyambi mutuyambe. Abamu ku bantu balumiriza abo abasongebwamu olunwe okubanga bazze baliisa abantu akakanja omuli n'okutta abantu abawerako. Mukazi otulwanye naye entalo abbye amataka ku masomero buli kimu akyeyingizaamu ssente za minisitule azibbye abonyeza abasomesa paka ku kisembayo lwassa abantu. Omusajja abadde mutemo nnyo kubatuulira yakati abantu nga 7 be baakakakasa era n'abatuulira yaziikulayo okwo mulala bamuziikulayo eyo ebuvuma. Bajjukira amateeka aga Bayiba agagamba tottanga nanota munno n'omujja mu bulamu bw'ensi muleke ennaku ze zigwe Katonda ze yakola ki ze yamuwa. N'abo abamu ku bazze babulibwako abantu baabwe batuuse okuteebereza nti bandibanga bano be babatirimbula. Omwana owange yali mulenzi wa myaka 5 yabulira mu katundu kano kennyini kano kati okutandikira ku musazaawo okutuuka katundu kano kati nanoonya omwana n'essaawa ya leero oba naye ali omu nanga mpe. Ssentebe w'eggombolola Nnyenga Moses Bamu annyonnyodde embeera gye basanzeemu omulambo. Engeri gye bamutamu etiisa nnyo kuba si yenziika gye baziikamu ng'omuntu wa bulijjo bamufunyamu n'ebigere ne bamumenyaamenya kugamba tusanze ng'ekitereke kuba bamuta ne bamunyoola ne bamusiba. Poliisi bakakasizza okusangibwa kw'omulambo guno era nga nannyini kibanja mwe bagusanze bategeezezza nga bwali mu mikono gyabwe. Tugenda ku ssiini Ennyenga nga kituufu ddala omuntu yattibwa n'aziikibwa
mu maka ag'omukyala Amina Mutesi eyali Jinja City Education Officer. Bano bavumiridde ebikolwa bino. Ebikolwa nga bino nga poliisi tubivumira ne sekuvumirira yenna. Era bana bakwatiddwa tugenda kulaba nga amateeka gabakolako nga we galagira. Omulambo gw'ono gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu mu kibuga Jinja nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.